minziro this trek gyatambudde bakanzirwa minziro yatambula musozi ogwo nagamba twakuba ambushes twagwire moloka bina and we killed them nebatta nabo kyogamba yes but kyekyava mu kutemula okwo 1995 constitution okay now 1995 constitution eva mu kutemula tesobola kuyimiriza okutemula kwa Masaka. It has failed. Mukulu Museveni's infrastructure eva mu constitution has failed, so it must collapse. Now finally let me explain kyetwakola lwaki twakikola musemateeka. Yes. Mukulu Museveni talimba waliwo amuganye to try is what okuvunaana okuvunaana is to charge. To try is kuwozesa. Yeah. Tewali amugana kuwozesa Segirinya ne Sewanya n'abalala bayina. Tewali amugana bwanga waliwo obujulizi okubuleeta okugusinga. You get? Singa badagamba naye no Kkooti sigyesiga nga bano bakyagulana engeri gye bajja tetugyesiga tetugenze mu Abantu gye balaga yonna. Ono is not worried about court. So what does the constitution say? Mana kusaba nti okindeetere 23 producer leta akawaayira ako 20 James 26 wakaleseekaawo atikeeyo yegera ku beeyi because twali tugamba bw'obeera mu bwe bakukwata you are presumed innocent until proved guilty. Yes. Ye system yaffe. Now therefore tobonerezebwa nga Kkooti tena bakusingisa musango. Kale Mukulu Museveni agamba anze ku lwange Museveni oyina omusango oyina omusango gwakusinze therefore tebakuta kati olwokan twayagala kutambula naye nga mwe these are not new arguments. I think it was 6 kakumukaaga where a person is arrested in respect of a criminal offense. No, you got to see. Yes, okay. The person is entitled to apply to the court to be released on bail, and the court may grant bail, that person bail on such conditions as the court considers reasonable. You got to see. See, highlight C for me. In the case of an offense triable only by the High Court, the person shall be released on bail on such conditions. Shall be released means it's mandatory. Shall. As the court considers reasonable, if the person has been remanded in custody for 360 days before the case is committed to the High Court for trial. Kitegeeza kati kyayagala okukyusa ekyo. It's what he wants to change. Ekitegeeza nti bw'abanga bakutaddeko omusango n'obeera eruzira okumala omwaka nga tebana bakukuwaayo mu kkooti owozesebwe. Because you see what kyetwali tutunuulira bakutaddeko omusango kati obeera eruzira togenze mu kkooti kuwoza. By the way, this is not even saying that ntotandika okuwoza. Just commit for trial. Bakuwe bail. So bw'obanga tolina bujulizi buli kooti weyita omusango ngamba munange obujulizi tebunaba kulabika obunange obujulizi tebunaba kulabika gamba omuntu waba amazeeyo omwaka then muwe bail. Naye bw'obanga toyagala kumuwa bail according to this commit that person for trial. Kati ekizibu ekiriwo nti waliwo abamaze emyaka 19-10. You need to go and do research in Ruzira. Nga bali committed for trial naye tebanakozesa because tewali send. Because this is administrative. There is no session. What you call session? Now, criminal session. Court kutura etandika okukozesa emisango mingi ina backlog. Kati bwe ekizibu ekiriwo ne bwetuula leero netandika criminal session waliwo abamazeeyo emyaka 10 kale tebasobola kutandika kutwalayo gwe gubakaleeta gubaleese yesterday tonamala kumalayo omwaka basooka bali abamazeeyo emyaka 10. Now you are saying omuntu abeere ku rumanda
emyaka 20 kati ate bwagusinga in case they find he has no evidence. So Mukulu Museveni, what he should be doing, basegerenya abantu bade bamala emyezi yabo 11 bwaba yina obujulizi atandike trial. Okay. Gubasinge kati wogubasinga then they will stay there. But you see he doesn't have evidence kati yayagala akwatera tamaguzi bwoba abulayo sawa emu I'm committing for trial agaya katurede kumuwozesa atabule kumuwozesa then obere emyaka 40 omusango tegukusinze and waliwo ebintu bingi ebikolebwa n'omukulu abimanyi nti there are many people ng'okimanyi nti really bali on trial. I will give you Zizinga case of Zizinga wemakando eri ku Lwentebe. Yes, I followed that case very well. Bali bajja ne batta omuwala ne bamu omusajja ne bamusiba Zizinga ne mwana ne bamutematemera kumpi n'essabo ekitundu ekirala ne bakitwala ewuwe nga baagala kuwamba ttaka lya Zizinga. And omusajja oyo omusawo yali mu safe house nga bamukakka awo obujulizi nti Zizinga yamuwa nagana ne sisobola Zizinga si yakola ki. But court ne babizanya nga babizanya ndaba this is what I witnessed myself because the first round nze natera ko ne Zizinga lawyer oli yansaba muyambe okujja omusawo from je bali bamukwese nga bali baagala kunyagataka nga batadeko ne safe house ekyabo. I saw this now teka 2005 if you remember. Now bwe tumala okumu kujayo oli omusawo that's why I picked interest. Nengugoberera okutuuka gwagenda mu court of appeal niwasanga the guy yes abata babamanyi they are known, the office is there, it operates, they are thugs in town. But abantu ne babateeka ku balala ne bawamba ettaka lyabwe. These are syndicates, they are there. God is great. Finally, Zizinga was released by the Supreme Court. I am the one who put the lawyer. Zizinga neighbor wange kajjansi nali mumanyi bulungi n'ettaka limwogerako ndiyitako buli kaseera. I'm the one who put the lawyer. Nze nateekako lawyer. Amaaso ku ggwanga ye program aba Blue Crane Communications bakuleetedde internet